engoye ze nali nyambadde balyoke batukuba amasasi. Aba forensic bazi kimewaka. Susan yali yatya okuzooza. Just lukisakisa zandibadde zanyikibwa naye zaasangibwawo. Bye baalaba bye basobola naffe okutulagako twatya. Lubaala ayogera kirala n'omukongozi ayogera kirala. Ekifaananyi kya Bujjingo ekyasooka okufuluma ng'ali katanda mu ddwaliro bamutaddeko ka plasita wano. Ffenna twebuuza nti eno Essati kika ki mwe bakubira amasasi n'etavuluba na musaayi. Frank Gashumba kyeyavaavayo mu ngeri y'okukola damage control n'agamba nti laba bano abasiru. Omusawo yali ajjanjaba Bujjingo yali wa kisa nnyo kubanga olwatuusa Bujjingo mu ddwaliro. Essati gye yalimu n'agiyuza n'agisuula mu kasasiro n'amufunira Essati endala ne twebuuza nti omusawo ono yakimanyako emisana nti Bujjingo bagenda mumukuba amasasi n'agenda mu wino n'agulayo ekisaati ekimufiitinga okusinziira ku sayizi ye nti we banaamuleeta ng'eryevulubanya omusaayi ngenda mumwambazo eno ne tutakifaako nnyo. Kakati olunaku olwaleero Bujjingo agambye nti Essati aba forensic baginona waka. Bujjingo okusinziira ku bulumi bwe yalimu nga baakamukuba amasasi yasobola okujjukira Essati eri mu kasasiro n'agijjayo naye nga tagijjayo gitwala ku poliisi ng'agijjayo gitwala waka nga tagijjayo gitwala waka nti poliisi egisangaawo wabula Suzani Makula ajoze. Ekyayamba Suzani Makula yatya omusaayi n'atajooza poliisi n'egisangaawo aba forensic ne bagisangaawo ne bagitwala batandika okunoonyereza kwabwe. Nabagamba essaawa eno mbalimu nga ntunuka, mbalimu nga nvunza, buli kye mwogera mbawulira, buli kye mukola mbalaba. Alozias Bujjingo njagala okukutegezaako nti nze nninga omusota gwe bayita essalambwa. Omusota essalambwa egukutte teguta, bwe gukulumira ku lubimbi bwaba wajja okutaasa akuzza ewaka abatwala aba n'omusota essalambwa kubanga gwanywezezza teguta. Bw'asalawo okuddusa mu ddwaliro ataakiriza obulamu abatwala aba ojja nti omusota essalambwa ye mujjanjabi ye musawo agenda okujjanjaba oba mulwadde munno. Omusota essalambwa nga likulumye likulabanga mulongo munnaalyo ate nga baabazaala mwekutte muli bannamaasasaana buli we mudda mwina kugenda babiri. Abalonga abeekutte omu bw'alwala n'omulala alwala kubanga balina okugenda bonna mu ddwaliro. Omu bw'alumwa ennyonta n'omulala alumwa ennyonta kubanga balina bonna okugenda mu nsuwa basene amazzi bakkakkanye ennyonta. Kaakati Alozias Bujjingo ninga ng'omusota essalambwa ogukutte nga gukunywezezza. Siri mweteefuteefu kukuta paka nga Richard afunye obwenkanya yonna gyali emagonde, paka nga abaana be bafunye obwenkanya mu nfa ya kitaabu, paka nga Namwandu afunye obwenkanya mu nfa ya bbaawe. Nze nninga ng'ettabaaza egenda okumulisa ebuziba bannayuganda mbalage bulijjo bye mutasobola kulaba ku musajja ono, mbalage omusajja ono omutuufu yaani nti si musumba. Omusajja ono mutemu be bamashinale abasaanyizzawo bannayuganda enkumuliitu. Ayinza okuba Richard ke kagumba akamulakidde oba akamulwazizza empagama ne tumumanya nti bulijjo naye bimutuga, naye battidde mu kimugunyu, battidde mu nkukutu. Abo Tomooni Bujjingo okujjako nga nnyingidde kabbuli nga bwe wateeseteese bw'otandise okuzannya emizannyo gy'okunzitira wano, okujjako nga nnyingidde kabbuli. Naye nkulayirira nze naawe kabbaani ku ndongo, buli kyoyogera kati nkuwuliriza na buli kyokola kati nkulaba. Alozias Bujjingo Essati wagijja mu ddwaliro mu bulumi obungi bwe walimu, naye nga togijjeeyo gitwala ku poliisi etandikirawo okunoonyereza, wabula ng'ogitwala waka. Nga togitutte waka nti poliisi egisangaawo, ogitutte waka Suzani Makula ajoze, wabula Suzani Makula ye n'atya omusaayi poliisi kwe kutuyamba oba kyekyayamba nga Suzani Makula tajozezza poliisi n'egisangaawo. Ekibuuzo ekisooka, omulama gw'okugitwala ewaka gwali ki? Era okujoza wali ogenderera ki? Wali okyajeetaaga nti ojja kuddamu ojambala eno erimu ebituli by'amasasi? Wali oyoza yaki? Ye Katumba amala essuuti mwe baamukubira amasasi yajoza oba yagitwala ewaka bajoze poliisi oluvannyuma n'egisanga eyo? Ekibuuzo ekirala, Essati poliisi eba yatwala yaki eyiyo
nga gwe wooli ng'ate walaba abatemu era banogezaako n'okubatomera. Then poliisi yali etwala yaki nga gwe wooli. Poliisi yali egitwala yabo oba bakubye effumu oba bakubye kasaale oba bakubye mayinja oba bakubye masasi. Essati eyogere okusinga gwaloozi yasi Bujjingo. Bwe baba bakwata Essati gwe lwaki tebannakutwala kuwa statement? Bujjingo wali olabiseko ku poliisi yonna ng'owa statement twaligambye nti bambi oli mukowukowu, oli munafu, oli mu kiyongobero. Naye buli lunaku ojja n'obuulirira lanchawa ne ku Sande n'obuulirira service abange. Obudde bw'okuweereza Katonda bwoyina bungi okusinga w'ofisa wa kadde katono oyambeko ku poliisi okukwata abakukolako obutemu baba bali bakussa abakola ku driver omukadde w'ekkanisa era wa SFC obutujju. Poliisi yalabanga Essati yegendo giyambako mu kunoonyereza mu butemu obwakutuusibwako obwatwala omuntu mulamba okusinga gwe eyeetegereza buli kimu. Yaabaffe eyali kyadi atasasobola kweyogerera yo nga tebaagitwala kubanga yeri kyadi takyasobola kubaako kyayogera ku byaliwo. At least ye Essati ye kale baali gitutte, naye gwe akyasobola okweyogerera buli kimu. Essati yo baali bagirazaawa. Loozi Bujjingo, Essati yo baali bagirazaawa kubanga saalirowoozezza nti Essati yo bagyetaaga okusinga gwe. Tokolanga ku statement, tokolanga ku ki, wabula kaakati okuva lwe nagamba nti akasajja kano mukegendereze. Bwe kajja katuuti tekoogera ku baakatemulo abaali bakatemudde oba abatta omukumi wako ba driver waako oba omukadde w'ekkanisa n'ebirala bikaali kamuyita, wabula koogera ku ffe. Kitegeeza nti ffe kizibu okusinga abaali bamukozeeko obutujju. Ne katandika kati katandise obyeyogeza era nsaba Mukama abateekemu abapoliisi otima ogunoonyereza biki na biki na biki. On top of that kayina olukwe era njagala okulabula bannayuganda naddala abasiraamu oba naddala abatawagira gavumenti mubeere beegendereza nnyo. Waliwo abantu abapangiddwa abagenda okuleetebwa mu chachi ya Bujjingo bawe obujulizi mbubeene nye tu confess bannange ffe twakuba Bujjingo amasasi naye gundi ye yatutuma guggwere mu oyo ye Bujjingo yejjerere. Bujjingo essaawa eno anoonya gwayambaza kisero kino. Mwebeereremu nze mbalabudde oyo omujjega aligenda okunzita wallahi nga kyemukoze nkimukoze ate teweerabira siina gye ŋŋenda era ggwe abadde weeraliikiridde abadde atandise okukaba abasirika kubanze Mukama yatandika okuba agenda kutandika okubala enfa yange ogamba nti Yekolera osigazza emyaka bwe giti ku nsinga Museveni amaze kuva mu buyinza. Nze gino emyaka gyenimu tetubibala giringa gya COVID tetubibala gino gye nnaakawangaala nga Museveni akyali mu buyinza tetubibala. Tugenda tutandika okubala nga Museveni amaze kuva mu buyinza. N'olwekyo njagadde okukasuka kawoningi kano eri bonna abo abazannya ebyobufuzi byali mu bulamu bwange nti mbalaba naye ate nkyaliwo nnyo. Aloozi yasi Bujjingo tukutaddeko amaaso abiri. Omusawo yankuusa ebiwundu bannange n'akagirita akafulajayiro nno kano babuyita fulajayiro buno obugirita mu malwaliro wabayo bufulajayiro naye mukunkuuta ebiwundu nga binnumanya. Ebiwundu byo biringa ncaca, ebiwundu banyiga binyige, ebiwundu tebakuuta bikuute, ebiwundu byo biringa ncaca nti babikuuta bukuusi. Nti buli lwagezaako okujja okwewolereza, buli lwagezaako okulaga ensi nti bannange si eyatta Richard ayongera kwonoona byonoone, ayongera kwerabisa. Aloozi yasi Bujjingo gwe yatta Richard, gwe yatta Richard. Naye ku Richard kwokomye okutta nkulayirira paka ng'ensi etegedde ekituufu n'abantu bozottireyo mu kimugunyu nabo tugenda kubanja kuba n'enfa ya Jakala Nadduli naawe ogirinamu omukono n'ekoma kwabo bewakatta koma ku Richard. Aloozi yasi Bujjingo nkulayirira ndituukira ddala lukuusi kummira nja kufaafaagana naawe ate ng'olukuusi terugenda kummira kati nabagamba Museveni bw'amala okugenda balutandika okubala ne Mukama Katonda nti obuzaayo emmeka 100. Gino sigibala, gino emyaka gye ndimu era kalenda yange ey'okufa nsangufu totawaana
totawaana mutandise okukola ebintu byammwe muteekateeka abantu yekolera essaawa yonna tumunywa yekolera essaawa yonna tumunywa awe Kenya siwala mbawemye Alozias Bujjingo tebigatta nagamba omulimu gwa poliisi nagamba omulimu gwa Uganda Police naguwamba kubanga temanyi kunoonyereza tebigatta Uganda Police Geoffrey Enanga yavuddeyo basimanyanga tukyanoonyereza n'ebirala naye temutya bannange twateekawo $2,000,000 mbamanyi mutidde naye mujje olaba ne ku Kaweesi baateekawo ssente abantu era ne beereta naye nga bakimanyi kye beereta mu ddenja lwaki ku zino bagaana kubanga tewali yalaba tewali akiinako bujulizi Munnayuganda amenya n'enju y'omuntu nga mulimu emmundu mu nnyumba n'arisikinga n'agenda okubbayo ssente mbu Munnayuganda alemu okurisikinga okujja ku poliisi okwogera kusinziira ku bye yalaba olaba Munnayuganda tazze omanya tewali ayina kyamanyi kubanga ne kuwano kubawalakata ennamuŋŋoona emmotoka yaleetawo mulambo Bujjingo yenna gye yakubira omusajja amasasi teri amanyiyo awo emmotoka yaleetawo mirambo era kyovula abantu bagamba fesi twawulira ku masasi kakati abantu boonoonya okukuwako ku bujulizi obutono kw'oba otandikira ku ttemu lino tebaliiwo era senga gye bali singa bajja dda ssente ezo zimazeewo weeks kati almost 3 naye gwe weebuze lwaki baganye okujja tegwe nonga temututya mujje bannange tebabatya tebaganye kujja lwakuba nti babatya kubanga bakkane mu nnyanja banoonya bugagga omuntu watuukira okukkira mu nnyanja anoonya obugagga nga tamanyi biri wansi omuntu watuukira osaddaakira omwana ow'omusaayi gwe ow'entumbwe zoba ow'okukyenda te anoonya bugagga omuntu watuukira okugenda okunoonya emisota emikambwe abasawo abaganda bagimulagiriddeko eddagala anoonya bugagga ate okugjawo obuzze naggulu nti bannange nze nina kye mmanyi oba nina kye nalaba okusinziira ku kyeyo ne kino owa Kaweesi yajja naye nga gwani eyejjayo nti bannange Kaweesi bamukubya amasasi ng'ate otebeeza nti Kayihura yakibaddemu naye nojja weewangulire ssente ezo olw'obwavu obungi bwe tuliko lwaki ezammwe bazigaana lwaki miliyoni ezabiri bazizze kitegeeza tewali ayina kyakimanyiiko mwe mukwate Bujjingo bulungi mumukwatire obukadde obwo 2 mu bumuwe mumunyonyogere mumubuuze kyekyakuttisa Richard lwaki wasaanyaawo obulamu bwa Richard ajja babuulira amazima singa munaamukwata bulungi oba munaamukwata mpola naye gwe Munnayuganda wawa wiiki 3 teri afa nayo era poliisi yakomyewo nti bannange oba mututidde beerere $2,000,000 weeziri mujje tebabatidde Bannayuganda bakka mu nnyanja basaddaaka bagenda mu Masannamu bagenda wa bakola obubbi n'agenda mu mission enkambwe ennyo ng'akimanyi ne wagenza okubba wabuse ekikomera waliyo obusaale oba waliyo emmundu naye okujja buzaawo ennaggulu gwe sooka weebuze lwaki kyo bakiganye it is because tebalina kye bakimanyiiko ekyagwa ku bawalakata baleetawo omuntu afudde ono Bujjingo yatta omuntu abruptly sijja kugamba nti kyali wero planned yamutta mangu nga tanna planning na kyagenda kuzzaako kyova olaba bakommunicata be tebalina command center ati bannaye tucommunicatinge kino oli avaayo na kino omulala n'avaayo na kino Lubaale omukongozi yavaayo nti Essati twagisuula mulago Lubaale yennyini bwazze agambye Essati nagizza waka Susan Makula n'ati okujooza wali ogizza waka nga kya bulambuzi kale wali gizizze waka nti poliisi egisanga naye ate mbu Susan Makula yateyo okujooza we yalijozeza then poliisi yalitandikiddewo era mu byonna ebirina okusookerwako okutuusa poliisi ku butujjo obwakolebwa ku Bujjingo obwatwala obulamu bw'omuntu bulamba Essati eyinza bayamba ki Essati poliisi kwesibidde olukoba okukwata abakola obulumbaganyi ku Bujjingo giteekaawo kati nze investigator ndeetera ekizibiti ekisooka Essati yino bagireese kakati okusinziira bwendaba omusaayi guno eyakuba essasi yava sayidi y'Ekawaala kyokka ate bwe weetegereza kano akasaayi akayiseemu
kakulaga ng'essasi eryali erya pisito kubanga essasi ery'emmundu ennene lifulumya omusaayi mungi naye kano akasaayi ate kano akakiragalalagala kano kalaga nti basinziira mabega okkuba babbi nno labatemu nno tugenda bakwata waliwo wano kenzudde kopolo olaba wano essasi lyayita mu kituli kya peesa kyokka ekyayamba Bujjingo yali takisibye era essasi bwe lyayitamu lyakola bukozi tyo ne ligenda eri naye Bujjingo firimu sita Essati kati bwe weetegereza wano bano abakuba baali basiraamu kubanga bwe weetegereza wano Essati essasi lyajjirako essanda ly'amatooke baali bava mu mawuledi Essati ogijjeko hadithi egenda okukwata omutemu Essati eveeko hadithi egenda okukwata omutemu mukkirize mbavume n'ekivumo kino mwakwenya ekyamazima mukimanyi ekituufu mukimanyi nti Bujjingo tebamukolangako ataaka wabula Bujjingo ye yakola ataaka natta omuntu kati mbwe Essati bagitwala nannyini Essati ali wano asobola okwogera ebisingawo mmwe mwatwala Essati mugibuuze Essati eriko amaaso agalaba omutemu nga yennyini kutemulwa oba yali avuga emmotoka Bujjingo yennyini agamba nti yalaba abatemu mutwala oyo abannyonnyola abatemu Essati kale nno walingamye nti mwatwala eya Richard kubanga ye Richard Katinguli takyayogera naye ono omulamu aliwo ate mututte Essati ye mumulese tebigatta salamu aleikum obola budunda z'ekyamakata nga n'ekitulumba nkyogedde temuddamu tuyamba nseeno kubanga yajjula obwetaavu sigenda kuwummula bannange paka nga nzudde omutemu oyo eyatwala Richard ekagangeeyo nga n'enseere mutegedde nyinza okuba kati mutegedde naye bangi eyo tebannakkiriza nti ye yatta Richard omuntu ono